ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde bannakisinde kya Democratic Alliance nga bakulembeddwamu omubaka Mathias Mpuuga Nsamba bayanjulira ensi abantu 175 ng'abakunzi b'ekisinde abajjudde abagenda okubunyisa enjiri yaakyo. And we are assembled here to announce a new way. Wabula nga wakajja wayita ennaku mbale bannakibiina ki Democratic Party bagugumbudde abasajja abakulu mu Democratic Alliance nga balumiriza okwepaatiika ku bantu baabwe nga tebafunye lukusa okuva gye bali yadde okusooka okuboogereza. Genze ku ezo register zaali Union Mobilization ne basikayo amanya ge baagala tugamba nti waabaddewo formal consultation yonna era abakulembeze abo baffe bonna beeneminze wabbanga bampandikidde nga beegaana tebaba involvingangako tebababuuzanga nako era tebamanyi na kigambo DH kitegeeza ki. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya DP ku luguudo lwa Balintuma enkya ya leero, omuwandiisi era omuteesiteesi omukulu mu DP Gerard Siranda ategeezezza nti bo tebalina buzibu ku nkolagana na kibiina kya byabufuzi kyonna wabula walina okubeerawo okugoberera emitendera egirina okugobererwa era n'alabula ddi obutakiddamu. Ffe tugamba nga DP tukkiriza engagement yonna naye twetaaga formality. Woba olina omukulembeze wa DP gw'olowooza nti asobola okuyamba okubaako n'ekyogusa ewange tegeeza pate ye. Mu ngeri y'emu Siranda asabye abali mu kuwandiisa bannakibiina ku nkalala ezigenda okukozesebwa mu kulonda okukyusa obukulembeze bw'ekibiina okubindabinda okwanguyiriza omulimu kubanga abanaalekebwa emabega tebagenda kukkirizibwa kwetaba mu kulonda oba okulondebwa. Tugamba district zonna ezitanaba kuweereza returns okuva mu branches zammwe temugenda kuparticipatinga mu process ey'okulonda ku byalo. Mu buufu obulala ye omu ku babadde mu lwokaano olw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti mu Kawempe North Henry Kasaki mu biru asabye bannayuganda okuba n'eriisa ejjogi bwa minisita bamwe bagenda basaasaanya obulimba nti yali mabega w'emivuyo gyonna egyali mu kulonda. Okutegeeza bannayuganda nti mwekendenga ennyo omukulembeze atali mwesimbu aba wabulabe nnyo okusinga omuntu akutte ekijambiya. Bw'atyo yayozayozezza Nalukoola wabula n'alaga obwetaavu obw'okutereeza ebyokulonda mu ggwanga nga bwe byaviirako okuwangulwa mu DP. Nti eggwanga we lituuse lyetaagamu amazima n'obwenkanya. Tulowooza nti tetujja kuzimba demokirasi nga tumutambuliza ku bukuusa.